Yes, for additive yujimba ndiza kade kano mwasuze mutya mwasibye mutya muli mutya ngena kusaba subscribing atonyegene kade jimpere ka like video no comment section where yabaka muntira mu comment section ate osikalenga hoji following budget for additive yujimfulingana ku fadi good news nayo YouTube channel yange mbayo ne updates eziba zitambula ino wentekayo nedinga ntekayo mwebale nyo stay on YouTube platform ojja kubafuna bisinga ate ebyomulembe mwena mbagala nnyo era mbagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade mwebale nnyo mwebaliri ddala okubanga mwasubscribinga ne mugimpeera ka like video no mugimpeera ka like video no ate musigalenga mufollowinga Nampijja Frolence waffe omukyalo omulungi owa Aromatic Entertainment abude munnange n'agamba Takikiliza nti munnange naye sawa zino embeera yakyuka nti embeera yamukyukira omanyi bagamba teriyo muntu ambeera gwekyukira nga tayiseemu bulamu bubi mpoziko nga famire yo mwaliko nga muli bagaga Nampijja bwatyo bwagambye agamba teriyo muntu mbeera gwekyukira nga tayiseemu bulamu bubi nga tayiseemu bulamu bukalubo mpoziko nga famire yammwe bakuzaala mu famire nga muli bagaga Nampijja ye bwatyo bwagambye era agamba nti oli olina ali eyo ng'atoba ng'oli eyo otoba munnange toggwamu maanyi bakadama mwenna agamba nti Nampijja agamba nti bakadama bambi abantu bonna abatoba musigale nga mukola ki nga muli kwekyo fokasinga kwekyo kyoliko sigala nga okitambuza tuli bolo Katonda ajja kukola ki ajja kukwasizaako era ajja kuyambako ojja kubeera successful agamba nti batunula ebifaananyi ebyedda n'ebyakakati saazi engeri gyatunulamu agamba bugambe Katonda oli wa buyinza agamba bugambe Katonda gwafuga ensi eno agamba bugambe Katonda munnange gwabisobola byonna ebitambula mu nsi muno era agamba nti obufaananyi bwetajja kubusuula kuba buli ssaawa yagala n'abutunulangako n'abulaba newankubadde si yali awo ntalabika bulungi naye agamba nti bannange ajja kusigala abuwole ki abuterese okugamba okumuyambako obutagwamu maanyi n'okusigala nga akola ki atambuza ekintu ng'agenda mu maaso bamuyita mukyala Nampijja Frolence munnange agamba nti bannange abitunulako n'amaziga ne gamuyitamu olw'essanyu n'okwewuunya olw'amaanyi ga Katonda kubanga agamba nti niyabeerangaawo nga takimanyi nti embeera eyinza okukyuka kubanga agamba nti eriyo bangi nnyo abakola ki abali eyo ng'embeera yammwe enkalubo nga mulowooza nti munnange embeera terikyuka naye agamba nti gwe weesige Katonda ate osigale ng'ofakasinze ku ekyo kyokola ki ky'oliko Katonda ajja kukuteramu omukisa ajja kuwa riziki ajja kuyambako omanyi Katonda ayambako abantu abasinga ate abeeyambye akuwa support Nampijja bwatyo bwakoze ki bwatyo bwagambye era agamba bannange munnange top wayina gy'oli kubanga agamba naye amaziga gamanyi okumuyitamu ng'ajjukidde embeera gye yayitangamu edda n'ebifaananyi ebyedda ngeri yali alabikamu n'agamba nti Katonda munnange gwasinga bagita fa additive bamuyita Nampijja Frolence munnange nga omulengerawo ku bbali bwatyo bwe yali ne wani ssaawa zino bwali yali mukateeteeyi ako nikatisabaleza laba engeri gyatunulamu alina restaurant alina boutique gye bayita Frolence bannange bagita fa additive mfolengana ku fadi news subscribe atonyegene kale mbagala nnyo mwina sigala nga ofollowinga mubeere bulungi mweraba